ebyafulumbidde mu report eno biraga nti Western region ekitundu ekya Western kiriko oba kirina abakulu oba kikulirwa ababitwala ebitongole bino ebitundu 3 ku 10 asatu mu mukaga ku 10 Central region yeddakawo ina ebitundu 24 ku 10 then nendala nazo regions ziddako bwezi tyo mpola awo bw'otunuulira CEOs abakulembera ebitongole ebirala ebyo departments ez'enjawulo mu gavumenti departments ze basampulinze ziriyo mu departments 1,2520 Western region einako kumpi erina ababitwala ebitongole ebyo 4,489 eyo percentage eri 47% beba CEOs abakulira ebitongole ebya government kumpi 50% byonna bava mu Western region. Tuli ma report ya Equal Opportunities Commission. Ba CEOs ogenda okulaba nga ekitongole nga kya Northern wa CEOs China 20%, mpoza ate ne Central region eina 18%, Eastern region eina 15%. Beba kulembera ba CEOs ab'ebitongole ebya government. Byonna tubijjayo olwokuba nti report eno mu kituufu eraze nti region eya Western eridi empanga oba yeina abakulu abakulembera ebitongole ebyo yeina yetute yeina omutemo munene bwetunulira ku nsonga ya education ebyenjigiriza mulimu opportunities nga bwekutegezeza mu byenjigiriza mulimu opportunities za access to scholarships mulimu gye bayita student loan scheme nga government yesasulira abayize ensimbi bwe bamaliriza emisomo then ne babeera nga basobola okusasula mpola Kalamoja sub-region yalaze nti yeina oba yemu kuzisembayo okufuna omukisa oba opportunities okufuna scholarships ne loan scheme eno yenyini ng'eina only 1.7% ku students abali 1,345 yo Amudat district einako omuyizi omu yekabwati yeyafunyemu student loan scheme nenga scheme ya government eyatekebwa okuyamba abaana abatalina mwasirizi basobola okubanga ba accessing education bingi ebiri mu report eno ne kansoke mbuze Honorable Godfrey Chwanda Suubi report eno yagifunyeko copy naye tutunule katono ku nsonga y'engabana y'ebifo mu government. Honorable Godfrey Chwanda Suubi report eno bo tunulira findings ofuna kifaananyi ki? Bobe bagifulumiza nedda Equal Opportunities Commission anti yabwe Equal Opportunities Commission ya government ate government karoja watinga afuka we nare tugirimu ne kayija zenjiri bali report bogirabo ofuna ki kifaananyi ali wakati mu government lwakuba nti of course as an opposition person aizo gamatala by but I mean when we are leading a country tunulia the opposition the government but of course government is responsible more because yebaiteka mu nkola mu kiseera ekyo nabadengezako kugiteza mu which wedde report eno yaluvalogalized nnyo okusinza ku headline ezafuluma kubanga headline nge ya gundi yagamba ankole so I was thinking about hey but how would you nga I don't know omutwe gwa monitor then kwabagama ankole tax line share they even kwanga bageregeranya ankole and Buganda ankole is just a sub-region Buganda is a region actually Buganda and sea Buganda it is not just sub-region. I always tell people nengo jeke echo mu region zonna this region is not even ethnical because they kusanga abantu bangi from all over other regions nga batuuka ku registration agamba wa central oba wa Buganda but the fact that Bubanga report in, I don't know whether this report looks at the origins of these people or looks just kumuntu wagament nzo wano wembera abwa feeling in bwa feeling in so oja ntinze
Fomu ogimanyi. Yes, naye bagiyita batya? Ndowooza kiva ku origin nti avaawa. Because if I'm Chiwanda, nga mbeera, for example, ndi Shema, but my name is Chiwanda Godfrey, investment zange ziri Shema. Abaana bange bakaweesa, banalubwama, bani bali Shema. Kati when they are feeling singa my daughter nakaweesa afuna omulimu ngajiriza nga alishema report ne mulaga nti wa Western. Yes, wa Western kituufu. So kati chimvude government even ne bola abalowoozi bantu bali wano mu Central Region, some of them originated era basinga bafuluma. Actually okyotegeezaamu nti Central ero egenda kwongera okukendeera. So jaja kugamba nti report eno bweba I don't know ekigendererwa kyayo whether it wanted even to bring out the ethnicity. Or if it's just geographical location where somebody belongs geographically. Then bwebanga kiri bwe kityo one yandibadde of course etragan even the population levels. Yeah, back considering the population levels. Actually kucha Western region okuba nti eyina ebifo bingi bagambye nti ekimu ku ebyo ekireeta ekyo nti Western region eyina population ennene esinga Buganda. No, Western region ennene nti oviira ddala Kisolo paka n'ogwira ddala eno wa hoyimari oyonna nene ekyo kitegeera. Then ekyokubiri bagambye nti Western region erimu abali abafuna access to education bangi okusinga abalala mbu kusinzira kwa report eyo. So nkuwa badde nkuwa just one by population clarification. Bobo yogera population Buganda over Central region has the biggest in the regions. No, Buganda naye bagisalamu emirundi ebiri. Mulemu Buganda North. Yes, but it remains Buganda. Yes, kubanga mugundi za bagamba Central region which covers of course the whole of Buganda including Kampala. And Kampala of course belongs to everyone and these Wakiso and everywhere. Last time nali njogera nnyo nali nsekerera muganda wange Oto Odonga Oto agabana balalumba gobe wanenga yema inta ina the biggest chunk of land in Ndeje and most of their land Entebbe. Most of them bonna mayumba gabe gali wano gali mu Wakiso, not even in Kampala, but they are in Wakiso, they are in PG, Mubende, everywhere. Kakati na ye tokanya na bifulumide ma report ona ne. Of course these are scientific things. Bibadonyereza for some time. This is an organization of government. So I cannot sisobola sichiwakanya. I know they took time okufuluma kino kyebafulumiza. Ne spirit eva emabega mwoyo ki ogukirimu oguli emabega wa kino. Kubanga nze ndowooza nti yes bwentunulira kubanga bayogedde abachabakulira ebitongole bino na ba CEO ba EDs babadde bogerako yogera kajina yogera gundi yogera ku Silver yogera ku National Water n'abalala. Kakati naye nga njagala okutegeera bwetubeeranga wano wetu this is the yardstick kutugeregeranya enkulaakulana y'ebitundu nga tugigeregeranya ku ba CEOs. Really ndowooza nti this report needs to dig more. There are some areas zengendamu nga I don't even find any CEO in that area, but these areas are highly developed. Highly netu musanga ngayo. So kyogamba nti kisoboka abantu okubeera mu bitongole ne mu bifo nenga ekitundu gye bava tekikulakulanye. What does a CEO of the tourism board, for example my sister Ajarova who comes from West Nile, what does she do in West Nile? How much does she earn? naye honorable obuuziza nti omwoyo nenze ndowooza mu kulowooza okwange nti omwoyo oguli emabega w'okufulumya ebintu nga bino kwe kuwa bannayuganda ekifaananyi nti n'okulaga bannayuganda engeri national cake gyegabanyiziddwamu. But what is the national cake? Kubanga nze bwe ndowooza bw'ogamba nti national cake yaffe tugibalya kuba CEOs. To me, that is too narrow. Employment opportunities. That's too narrow. But employment opportunities.
public service engeri gye bawandiikamu abakozi ku mirimu bameka region ki esinza okukola ki okufuna opportunities ezo ne bagenda mu education nga bwenkulaze ne bagamba nti Kalamoja sub-region yo tefunye ku scholarships ne loan scheme eyina 17%. District yo ne yamudat loan scheme ndoza yatandika mu 2014. Eyina omuntu omwana omuyeka bwati nga yakoze eki. Kati ndoza nkuwe ekifaananyi ekyo ngeza kujja ekifaananyi nti balaga butali bwenkanya. To me, all this I see. Nenza manyi gange nga Kiwanda ndowooza. Gogera nnyo ku nga president wateeka essira. Actually bogera ne ku cabinet. Is on household. Enunda ya cabinet eri. Amanyi gange njagala nnyo gateka ku household. Because omugo gule wa munote gugoba so, having a CEO from my district adds nothing on me until when ngantunuli the church ve wakawangi nkoko mekaze nyina ne Veronica. Nenda konkubuze kino. Okulabanga ebitongole nga National Drug Authority, National Water Sewage Corporation, yonra byonna ababikulira bavaluda lumu. Tekireetaawo mu bantu omutima ogulowooza nti bitundu ebirala birekeddwa ebweru mu ngabana ya National Apollo. My point is Silver, Mugisha, whatever the person is where, nze that is not my focus. Focus ya report eno nze nandigirabye because it's about on service delivery. Omuntu kyenjagala amaanyi njagala ondage ngudo meka ezize wange malwalira ameka agali ewange njagala kutunulya amasanze gatambudde kyenkana ki emitiyana. Other than okutunulya just omuntu kubanga ne bwana abeera nga CEO YTB oba wachi as long as service zitusenze ku muntu wange that is the reporting next time akagobye akayiko opportunities sika ebintu byakanonyeza bizo but that should not be the focus of us now. Focus yange njagala kutunula on service delivery tamaka road zigenze meka wano kino kigenze kita because ekyo kyekiyamba omuntu wangoli because ne bonobera CEO tetugenda kusimba line ewo tuliyeyo mmere ze kinetaaga if you are to serve this country in the equal way njagala ombulye twakateeka kilometers mekeza tamaka mu Central Region twakateeka amasanyaze gakatambula kyenkana ki mu Central Region. Once you have that in the report enyumira yeyo kubanga genda bega saba na Uganda bonna okusinga okungamba nti kaija isi owano Kiwanda wa yadinga government no I think yogedekeyo Equal Opportunities Committee will have the report that will be brought to parliament. Parliament ngamba report eyo jogambye nti amasanyalaze gatuuse mu kitundu bwe kiti yes eyo report efuluma buli mwaka. That's what they call a budget. Yes, efuluma buli mwaka. That report comes out every year. Okay. Eranze report yonze kati bana aba equal opportunities because what is an opportunity? An opportunity to me is a road. An opportunity to me is a hospital. An opportunity to me is to me. Yes, yes, to a Ugandan. Opportunity to Ugandan, I don't think is having an CEO in my village. No, that cannot be an equal opportunities. Provide equal opportunities. Eziyamba Uganda okubanta solo kutoka kuchayaga. Katuleta honorable Kaija. Report lwakuba nti guluuza nti focusinze ku kino kyokka. Report nkugambye nti ekulaze mu education mu byobulamu kankuweyo kantu kamukoka. Report yalaze nti mu Bukedde sub-region eri mu district musanvu naye tebayina wadde ne referral hospital nemu bweti. Ekyo si kikulu. Okitegedde? Kikulu nyekyo. Ezo equal opportunities katibo access to health services botolaba nti babeera badekeddwa bweru. Kakati nedda katufune honorable Kaija lwakadde tusobola muri azamanya. Honorable Kaija yesaba diso ekibiine FDC tandikirawo. Neyanzanyo watunulidde a report eno. Olaba ki? Nedda ebalete najja ngira ffe tugitunulira. Nga tugiraba report bwefaana. Leero neewunyeza mwami Kiwanda okunvaamu okwogera ebigambo ebifaana bwe tebana leero Kiwanda teyazze. Tuyinawo Justice Vice Chairman wachi WNRM. Mikwano gyaffe abo tuli mu bwami njagala balamusa. Ensonga za equal opportunities. Akakiiko ako kajja nga Honorable Dongo tali mu Parliament 2009 nga Prime Minister wa Uganda bamuyita Apollo Sibambi kati omugenzi.
n'agamba nange emirimu gya gavumenti batunonya abagikola ki abagifuna era si waliwo sayidi abantu abamu nga bafuna emirimu egyo. Speaker yali Mwami Edward Sekandi n'awa Nsibambi weeks ebbiri nga basabye baleeta abakozi ba gavumenti bonna lisiti yaabwe bagikube kuki ku meeza. Weeks ebbiri zagwawo omwaka n'olwayo ripooti yetekolaga ki kanaga nti twalese ekituufu tulete commission temulina magezi ga lubindi zitunuulira bintu ebyo nemubitegeera kwe kujjamu commission eno eyinza nga noyino ripooti yeyo gitusoose n'okutegeera no bagambye ripooti ya 10 anti naye gyegambye gyetusoosa abantu byatasobola ki okulaba ate Equal Opportunities Gundi Commission yali baleeta eri mu kutuwa sample neyakitidde nga bakugezaako negamba nti bonna ebijeyo byonna ebijeyo wadde ojja kulaba n'obuzibu obuli wano. Gundi recurrent expenditure sente za gavumenti ezisinga mu budget zigenda mu kusasula mikusolo emisaala gy'abakozi. Kiwanda akimanyi baani abafuna emisaala egyo wano olina ba CEO abatandika $5,000,000 n'ekirala. Kiwanda akimanyi nti abantu abasinga okubeera ba 9 square mile si basuubuzi mu Uganda be bano. Kituufu. Abasinga okubba ettaka si basuubuzi be bano. Bananyini za apartment zolaba ezeetowedde mu Gundi mu Uganda si basuubuzi bano. Bakozi ba gavumenti mu bitongole bya gavumenti. So kiba kitegeeza nti bwe muba temukiriimu kubanga omulimu gwa gavumenti omukulu kugabanya keeki ya ggwanga. Bw'ogamba mbu si kikulu nnyo ffe okufuna nga okutta abaana bo olina gwe wadde fees nga nti gwe si kikulu mulonda nga nti si kikulu kasa muganda nga agenze n'asoma gwe tokoze eki tosomye. Ndi mu kugamba ripooti eno erimu obutali bwenkanyi lwaki baali baagala tufuna obwenkanyi bagamba Western yesinga okufuna ne kuddako Buganda ya Central naye bw'olaba magini oli afuna 47 wa 18 yewokubiri % mbu yamuddiridde nozzaako ki Northern Eastern yesembayo mba CEOs naye nga ate bw'ogenda otunya population ya Uganda Buganda Central yeri namba emu nozzaako Eastern Western nebeera yakusatu Northern nekola ki nesembayo population. So wekyali badde nga kibayita equity si equality equity wali badde nga ekyo kikola ki okiraba nga Buganda yesinza ne kuzaako Eastern ne kuzaako Western abagonde bakola kino basinga wabira bine mu ddiini abakatuliki mu Uganda basinga obungi true bale ebitundu 39 ku buli 100 emirundi balina ne mu bifo ebyenkizo kakati ate abakristaayo abatono ate anabaddamu era ne basinga okubeera mu bifo ebyenkizo. Emikisa gy'abano babatoolako ne bawooli n'abalokole bulijjo batugamba ebaagala nabo balina omukisa gwabwe gumu ogutaliiko kuba bali mu negative nagwe ne bagwa bali n'abasa abala bonna bali mu negative kali ngono kyadagamba kibagamba ekyankole ate bwe twagenza okwogera n'abantu abali mu ankole ate bagamba ate era sankole yonna waliwo era families eziri particular kyekifuna gino emirimu era n'osanga ng'omwami yakulira kino omukyala yakulira kino gundi yakulira kino kuganga waliwo family emu gyoyinza osanga efiiriddwa naye Kayija okusinziira ku Honorable Godfrey Fernanda Suubi nti twandibadde tutunulira services bw'ayogedde akyali wano anti kazi njagala kutegeeza bannayuganda kiki bakola ki kibalaba kubanga kyofuna kyofulumya era gyowulira gundi ayina square mile egindi muganda waayina endala kubanga buli kyemufuna kyemukozesa muloka video omugaga omugularoza mbiyasinga obugaga mu Kampala naga ebizimbe nabikanyinako bibiri ebisinga bya bakama bange bakama be bebaani kiwana mbuye bagamba batakola ki batala waliwo ebizimbe ebifaanaganya amanya ng'omuntu yali just mukozi wa gavumenti biri Kampala nga byebisinga ki era agenda okukakananga ate era yapangisa ne gavumenti
when you don't have what accessing ku capital kono bujja gwayogerako kiba kiga na investment yagenda kubeera ntono obusobozi bwo oba naawe ng'onaawe kyofoolaba nti buli omu alina level ey'obubbi woloba n'abbisa ekkalaamu olabbeza gavumenti kakati bali abatalina busobozi n'akuteekawo n'akubako akasimuko kayategeeza mbu oli yabbye ssente z'omusolo yalikidde kakati bajja kugala balina ebisaanyizo balina qualifications ab'ekkalamu gye bagenda bifuna batya nga ye region esembayo obwavu naye ne bamugenda okuwola ssente z'okusoma yesembayo obutafuna kiba kijja kutegeera ejja kusigala nga bwete bweri watuuse mu western nga kukulaga nti munga abatooro nti tebaliiwo ddala abakonja abo tebabalira ddala balina okwerayo nga ne bajja mu western nga abanyoro ne bajja naga nti bakweteyo isimu kamugundi ni byabakama ne baviirayo awo naye kasaatu kubanga ekintu ekyo kya families nakyo yatwali mu kalulu k'ebushenyi Mwai Museveni agenda okusaba akalo omusajja yekiyamaani werosi n'amuyimirira mu maaso n'amugamba ensi yonna yonna ekiikidde abanyankole bagamba ffe tutenda national security n'amugamba ova ku famire ya gundi negundi mamala families wano mu bushenyi mbulirayo endala teyamuddamu ki ng'ekitegeeza ezo famire buli ekijja okatiriza kiri ekyoga nti ne region yennyini gye bagamba nti efunyemu nnyo nabo bandi banga batonotono bye bafunyemu nalabye onalebo muizuke ng'alajjana nayeeyo nedda nayeeyo tebeera ekyo nakyo kibeera tekyandamaininga tekyandakatinga findings za Equal Opportunities Commission nti bwobola okoze lump sum n'ogamba western naye ng'ate western nabo batono nnyo abakoze eki abalimu tolaba nti ekyo nakyo oba oliawo kibeera kirina engeri nedda anti kakati Equal Opportunities bambi bayinza obutamanya mbu ono muganda wa gundi obayinza obutakikola ki obutakitegeera nini bagabuga nti abo bavudde ki mbalala bavudde gundi ki naye nga kubanga oli fomu ye tekuliko the brother omanya abanakenya bwofa bwafiirwa balanga gundi yafudde taata wa gundi kazini wa gundi mukwano gwa kigwa so kino issue eno ey'obutali bwenkanya yesinza okuleeta obuzibu mu ggwanga ekireeta obuzibu mu ggwanga kyonna bwe butali bwenkanya obwa national cake abantu kyova olaba mbolaba kati wano nti olaba abantu balina agazimbe ne bagattako fensi ennene lwaki batya be bamanyi nti ababaliraanye bali bubi bwogenda mu kyalo fensi ezo zirabayo n'ennyumba esinga okube kubanga kiwanda bw'atuuka bwatta akabuzi n'abayita ne bakalya emmotoka ye bw'ebeera mu kyalo buli omu asobola ogirinya n'akola ki bagirabanga yaabwe naye kale ojja kutuuka nga mulirwanawe tagirinyanga ow'e Kampala n'oliowe nti emmotoka yaffe yiiyo oli bwafiirwa nga kiwanda yatuuse dda eno bwabuutika ennyumba 3 waliwo ayinza okufa n'okumanya notakola ki notamanya so buno obutali bwenkanya n'olaba kati nga z'ogenza oga noyita kalama ki kubanga oli bw'akumma okusoma aba akumye okufuna ki kubanga kati waliwo abantu n'asoma gondi degree n'omusanga ne mu class nawe mujjuga si yali akusinga n'ogenda omusanga alina PhD lwaki bw'eba scholarship yamanyi weeri bwe ziba za kusasula ngera na sente azikola ki ne Equal Opportunities Commission report yayo yakireeseemu nti n'ekirala ekireetera abantu ab'omu western okufuna emirimu access to opportunities ezo employment opportunities lwakutegeera nti n'emirimu giri wano bo babana tugira inside information mu economics nedda ngati waliwo ejinja ng'abantu bagula amataka nga bagagula abantu bamanyi bagenda okukola oluguudo bo bamunda juzi twabalina kabureta n'atugamba nti awantu awali amafuta ebunyoro teri munyoro n'ogu alina wadde egikwetaka waliwo abajja bagenda okugalanga ng'okusooka kati ate noyika okupasa nemala egenda mu mafuta ejjagenda kwesanga ng'ate percentage eziriyo nga nzibu ddala kubanga basooka nebanga amafuta ntibagasomesa wano kati gagakulinnya nnyonyi okumanya scholarship jeri okusente zibigendayo ne ba sponsoringa kubanga gomaje batugamba mwatugamba sima mu historical ki mbisiba nti okubeera nti high command efananga bwefarana ne kati bile byatali ko isu ate bwogenda kati ngo okusoma genda okugolinge region esinzo okusoma esinga mu abayivu central
era bagamba olwa history nti okusoma kwatandikira amasomero gatandikira wano ne baba nga basobola okola oku accessing okusoma simanyi lwaki report y'abana ate yalaze nti Western ate no gendo kigugolinge ne bojja n'ogenda Honorable Kaija neddaga kibagamba era author yes author kyagamba era kyakunyonyaga nti Buganda over time okusoma increase katono nti abalabaze bagimakinga nene esigala ekyali ku top equal opportunities report mbadde nsaba mwami Kiwanda tagitunuulira bwati kubanga government olwaleo mu Uganda yesinga okuba n'emirimu egisasula obulungi government yes egisasula obulungi nosaa nti omuntu CEO gundi kati Mutebire we yafiira kati amaze emyaka yali ku 65 emyaka ebiri ngate era yakyali na governor n'olwaleero wadde nga mugezi yali nga sebo nga ne bwagenda mu bbaala agenda n'omwenge gwe agenda ne waito uwe Honorable Kaija wakadde kampe Honorable Kiwanda dakiika ezisigadde 2 n'ekitundu then ndoza tusibule no nze gundi wensinga okugiteeka tolowooza Honorable Kiwanda tolowooza nti bino bye biviiriddeko abantu abamu okufuna obutali bumativu ne bafuna n'emitima n'owulira nti waliyo abanyiivu obufuna bwa bwereere bwobanga otulaba olwaleero ng'ekikwagala okukunyiiza lwansonga mu Western waliyo ba CEO bangi era gwe wakuba nti Wallis ba CEO batono onyigira bwereere tategeeza obaga emirimu gya government wano baatuuse Kiwana naawe ogimanyi ate gwe ministries oziyingiramu onyigira bwereere because byonyigira biri beyond your reach nze kyenjagala era kyovula president onako omuntu ali tukola oluguudo lw'e Moroto okuva e Moroto okuva e Soroti okuyita e Katakwi ogende Moroto World Bank netugamba temusobola kukola luguudo Karamoja bo baba nakola oluguudo bajja ne batuuka kubatula tuli economic vibe kubanga ambiti abantu baayo basomesezza tebalina mirimu tebalina sente kakati one bo bagenderera ebintu bingi including population kakati mbadde ntunda wano population Western ena milioni 10,577 abantu 9 of course still Central takes the highest ku population nengo jeke ekyo mbadde ngezaako kutunula Apollo nga ndowooza nti mbadde gamba kiri ekyoluguudo okola oluguudo World Bank was on Honorable Rwakadde obadde olina kyojjayo nti omuntu owa bulijjo eno bino ebiri mu report busi bikulu anti kyekyakiŋŋendako kyoba ojjayo kuba nti dakiika ziri 3 zokka ffe nga of course kati kanjogere nga NRM tutuuka ekiseera ntandika okutunulira kiki ekisobola okuyamba tutuuka n'ekiseera naga nti ekyo ekya World Bank Kaija kimanyi nti we even rejected nti babaga nti tukola luguudo lwa chorus olwokuba nti teriyo motoka ziwera bwe ziva Moroto we made sure nti katulukole wachi motoka zineeyongera why wanted to create an opportunity ku muntu we Moroto bogeregeranya Moroto municipality jibaita municipality no jigeregeranya ne nansa na nene nnyo no geregeranya n'akabuga akatono actually tosobola kuwa Moroto no jiwa municipality noleka ekibuga kiwange kibayitanga Mutetema NRM mukoze eki nyo okuteekawo obwenkanya ati ekyenkugamba for us it's about infrastructure making sure nti abantu bwetugamba nti buli gombola kuliko health center 3 itekisosola kuba ekyo tumanyi kigenda kugatta abantu bona bwetugamba nti ku buli district kuliko kyebayita district hospital gye tutanateeka we are committed to do that bwetugamba nti twetaaga amasanyalaze mu district twakakavaling about 96 of them. That is the equal opportunity. Equal opportunity. Nze njagala obwongo bw'abantu n'abaana ba equal opportunities committee bugaziwe okuva mba CEO kugende mu opportunity eziyamba omwana wa Kaija n'owange okubeerawo not just nti bya Ruhanga ye CEO gundi ye guninza amaanyi gange newe tugateese weewali Kaija dakiika tewe njagala kuwakanya Kiwanda ayagadde lero kubuzaabuza ayagadde gwa bibuuzo kozesa kaddeko bulungi ekibuuzo lero batuwadde kya ikoki anti zizo opportunities enja tunagamba byenjigiriza
butujjo byogera kale tugenda ku opportunities what is an opportunity? Lwaki opportunity kubanga nsobola okufuna je tuyita opportunity omulimu kifunza ku mulimu what they call opportunities emikisa abaga emikisa sijeje muti akangene mu America wali emikisa to do what kufuna mikisa mulimu no to earn niye tuaningira ku mulimu kulaba yangunjira to make your life better to live my life better but lwaki tuzimba amalwaliro lwaki tuzimba amasomero yes that's okay okuteekateeka omuntu afune bino opportunity no tugamba nenda ulaya kibagamba tugenda kusibulira bulijjo ayogera productivity kibaide a productive person bagamba ayina okubanga ayina skills ayina skills a platform to all of us nga n'obulamu bwe the opportunity nga n'obulamu bwe bulungi obulamu obimuwa abeera omuyivu ng'ate mulamu asobola okukola guno omulimu nga talwala omutegekera guno ki omulimu naye akati gwe omugambye wamma leero Kiwanda aleme kubalimba mu mutima naye akyula kimuluma kayija opportunity lekera oziroleza mirimu gyokka gino wamma aleme kubalimba gwe nedda gwe abaana bo basomesa kukola